Miracle. Miracle. Really? Yeah, it's you. Oh, yeah. Which apartments? Which apartments? Yeah. Pearl Apartments. Hold on. What a dude. For her to sleep with the little ones, nice, eh? And it's spacious. And Very clean. spacious, yeah. And we sort of left it, we didn't want to overdo it with the decorations because we want her to put her own personal touch in the place, you know what I mean? So This is good to go. yeah, big, tall ceilings, enough for growing boys. And they have a space and they can call their own now. That's not, their other place was flooding. And the other place literally had 2 bunk beds, but just 1 room. And here's the bathroom, which is got, for the first time for them, we gave them all supplies like toothbrushes, soap, all that good stuff. This is nice. Not bad, eh? Compared to even have like an outdoor cooking space, and she can cook outside and everything. There's still some things we want to get the living room, but. Yeah. Shaban, do you want to call the boys and see where they are? No, it's okay. We don't have a broom in. Bava Canada, bajja kunyumira mu Uganda. Ne batuuka mu Uganda, bali ku Acacia, balyamu ku mmere, bagenda okulaba nga KCCA ekutta akaana akali katunda kiwingaamu nga bakakuba ekigala ky'emmundu. Nga bakalinyisa oba ku pickup. Akaana bwe kadduka ne bakanoonya. Bwe baakanoonya akaana ne kabatwala gye kabeera. Ne kabatwala, basooka kunoonyereza footage owa kamera ekifo kya kesi ne bategeera nti abakakubye bakufaanana bwe bati ne bagamba ntoyinza kuba kaana kato kuba tekalina nsonga lwaki kakola ebyo kakati bakakuba bano banoonya gye kabeera ne bagenda okugendayo sayidi eyo kamwe kya wansi batuukayo nga basula mu kayumba kamu abasulamu abantu 7 abalina maama waabwe omu bakwatibwako nnyo bakwatibwako ne bagamba tuyambye tutya omwana ono bo bali bayagala kuyamba omwana ogwo nga tebamanyi nti eri gyagenda obatwala ewali abangi ne maama so ne basala babayambe mu kubayamba batandika bati bapangisiza ennyumba eno ne bateekamu fanica bali badde tebalina fanica tebalina bitanda
ne bateekamu ebitanda bateekamu dayiningi ne bafumbira ne bamanya nti tubatereezeza mu nsula ne bamala ne babatereeza ne mu kusoma bagendagenda mu bisulo abaana so abaana musanvu bagendagenda mu bisulo okusobola okusoma okukyusa obulamu then ne maama bamuyiriza ewagenda okuba nga atundira ebintu nga mudaala musasule abeere nga asobola okumaintaininga abaana bano katonda wali babayambe nabo baveemu abantu kubanga abaana abo osanga nga babonaabona si be basalawo okwebonyaabonya embeera ebabonyaabonya oli bwaba nga talina kyalya talina kyanywa talina wasula nga beegatta okusula abanyigiriza so nze kyembadde ngamba nti si ku bano bokka abavudde Canada ebisangibwa nti batuuse wano tugende n'omutima okuyamba abantu bati si bagagga bokka n'abalinamu akatono asobola okuyamba wakati abantu bano eno ennyumba bagipangisizza bano babeeremu kyekisooka ekyokubiri si bagwira bokka baba batuyamba n'abagagga bali mu Uganda bw'osanga abaana nga bano ofune omutima ogukola ki ogubayamba so nze kyandeese kuba nali agezako balaga biki bye tuyinza okukola okuyamba abaana ddala bali ku nguudo biki bye tuyinza okukola okuyamba abaana aba bolaba nti ekimufuula omutembeeyi kyagala kuba mutembeeyi kuba naye singa asobola okufuna edduuka asobola okubeera n'edduuka then tugambe ne system etuyambeko abantu bano abakwata abantu bano bakwate bulungi kuba buli mwana story gyayinza okunyumiza emutwala ku luguudo kati oli yali atunda just ekiwenga eggaamu bafune emmere gye bali naye bwe balaba nga amukuba ebigala by'emmundu bamulinyisa ka pickup ne bakwatibwako nnyo era ne beewunya nnyo bannayuganda bo bali ku Akyusiza nga balya pizza zaabwe bagamba akaana ke bakuba mu temufuddeeyo naye nga abagagga nga bomanya abagagga babeera bakiiringa so twagala okubeebaza for what they have done balaze good hearts balaze spirit of humanity balaze generosity ogamba nti nkupangisiriza ennyumba kutereddemu ebitanda kutereddemu entebe kutereddemu dining kutereddemu amazzi agookya ng'ate obadde eri mu geto nga bomanyi geto beebeera nga tewali kyozaako so nze ebyange byenjagala okugamba nti bannayuganda abalala n'abantu abalala abali Dubai abali London abali America nammwe mufune engeri gye muyambako abantu kubanga ensi eno fena tetwenkanankana kati bano banateeke gye bakoze ensi yakutwalatwala mpola mpola nze nsuubira kye bakoze kyakuyiga eri abantu bebayambye tebabamanyi tebabalinako Luganda tebana kye babaagalako but they have done the good spirit. Nze taata kale nze maama tenankubadde kale waliwo era ababadde bayambako abatonotono abadde banyambako naye nga tebatuuka wano kale ndi musanyufu nnyo ku lw'abaana bange lw'obulamu bwange bingi zize kabirira Katonda okumala ebbanga ndi mukyala mulokole nsaba era nga mpita mu kusiiba nga nkabirira Katonda nze lwengenda mu kyaki nga neetaaga okuyambibwa naye Mukama abadde nange adde byangu abaana bange babadde batambula kiro nga banoonya ssente nga bakola bangi obutakoowa nga tebeeganya naye Mukama abasiimu kati neebaza Katonda neebaza Mukama eyakuleeta eri abaana bange bati baali bokka naye neebaza Katonda kuba asobodde kudduukirira nsi so neebaliza ddala Mukama ate nawe okwebaza Mukama akumpeera omukisa abampeera obulamu abampeera kyemusinga okwagala siina nsi kyenyinza basasula yadde okutuuka wano ne Mukama bampeere omukisa zonna zontaddemu akubiseemu bukubisa kuba nze sisobola kukolaki kuzizaamu bannyingi nange sinze naye sibadde nze naye Mukama yakoze kimu dabu
nganze mukama mwongere bisyagenda okukwatako engalo mukama mwongere amukubise ddala omukusabira nange bingi byomponyeza gwe byotomanyi bingi ddala neyanziza nnyo neyanziege mukama akubeera omukisa nnyo. Olina abaana bameka? So nze ng'omuntu nina abaana 7 ngattako n'omuzzukulu wa 8 ngattako bennyamba ba 9 ne 10. So bangi bennyamba ne bendeseeyo besisosobodde kuleeta baleese mabega waliwo abataliwo nga bali mu kyalo bangi bennyamba nga nze nga babadde mu mikono gyange naye twali tusobola okukola ne tutunda amemba ago famire eno n'engibeezaawo bangi. Syria at Acacia Mall. We were enjoying our meal, and then we saw the boys who were selling gum run up to a Hummer. It was a big fancy Hummer, and they were super impressed with the car. You know, we were just watching the boys, and as we were watching them enjoying their enthusiasm, one of the tourist police came around the corner and assaulted one of the boys, and he went flying. And my sister, she screamed, "Hey!" Like screamed. And then the police officer sort of stopped doing what he was doing, but he was so confused laying on the ground, and we both have sons, and we immediately were crying. We couldn't believe it, that somebody would assault a child. He was so hurt. We had to go look for them, so it took us, 2 days? And we found them 2 days later, and that's when they shared their whole story with us, because we wanted to know, who were these boys? Where'd they come from? Where's your mother? What is the story? And then that's when they shared with all of us their story, and it's literally been escalating from there. So I ended up putting it on social media really quickly, and immediately donations started coming in. Immediately. Yeah. And so we're really thankful for the media being here, because it's by talking about it that the stories get out and that we get the donations to help families like these. So we're very grateful for that. We were just shocked at the incident, because for us back home, that we don't see that, right? Never so happened. I think what happens is maybe people get desensitized by seeing it on a daily basis. And so they don't think that there's something they can actually do, but there is something even one person could do to help. So that's the message we want to spread, and spread awareness, and keep on coming for the donations and helping young mothers like this. Yeah, because literally for what it costs to pay this entire year's rent, Canadians spend more on Starbucks in, even a pair of shoes, So we take a lot for granted, but I do know that when we put it up on social media, it was immediate. That people came through and said, we'll pay the rent for a year, we'll take care of the bills, let's get mom her own business so that she can be a self-sustaining mother now. She doesn't have to worry about anything for a while, but then she can go to work in her own kiosk in the market and do what she wants to do as a proper businesswoman, so that she's not relying on everyone else's donations anymore when she gets up and settled, right? I think that to me is the best way forward. Absolutely. Yeah. Because we know that maybe 2 weeks ago? Yeah, it all happened very quickly, fast. very fast. Like, it was so upsetting to us. Oh, we asked for the footage of that We asked, yeah. restaurant. We tracked down the person who did that. It's nga tubuuza paka wetwasanga bamuyita otiimu n'agamba omuganda waffe bamukubye ekigalo wa poliisi n'ababuuza alyoka essaawa zino, yali awulira bubi kuba banaagwa wansi n'abeerawo ebbanga. Kati ne bamuleeta ne bamutulaga n'amubuuza owulira bulungi, n'abagulirayo n'emmere awo ku Acacia. Kati ne bamubuulira story yaabwe, ne bamugamba babeera eri wansi, baali agadde osoma naye tebalina byetaagisa, okitegeera. Naye ngo abamu abakulu baali basoma lwakuba ebyetaagisa byabagwako nga tebalina byetaagisa. Kwe kukkirirayo wansi mu ghetto, kyatutwalira ebbanga okugenda nga tubanoonya. Tukkirirayo wansi mu ghetto n'aba emotional nnyo, cause bamugamba enkuba wetonnya amazzi gabayingirira, engeri gye babeera ekamwokya wansi. Amazzi gabayingirira, basula abantu 8 nga kyali kyamukwatako nnyo, n'agamba balina ovaayo eno. Tebasoma, tebalifuna kyakulya, bagenda kutunda masiki na pikke na menvu.
ate ku kkubo basangayo ababakuba kesise bakwata babatomera motoka zibatomera nga basala amakubo kati kyamukwatako nnyo kati abadde agamba sente yabasasulidde omwaka mulamba ne maama waabwe n'amukolera ka business kagenda okubanga ajjamu sente ezibafiidinga kubanga bo nga famire nabo beetaaga ebyokulya beetaagako omwabo sabbuuni gwe bakozesa Ndongo Hamis mbeera kamooca wakati twavuddeyo naye kwakashiya nga ntunda menvu netwambwaga bali bamuyita kyeyune twali tumugenzeeko ngamago kyeyune twali mu bisaa bya nuya tumugamba tuwageko tufune site zemmere twali tutuna site za mmere ati omusirikale naava eri kubanga bali babadde muganda yange oyo omutwalo banaakazi namusirikale yava eri nankuba ekigawa nenga wansi namugamba yakyankubira ekigawa nti natwala n'ebintu byange katwali tuli awo nebayitawo ngenda kusatu nga mama nga anyiga netugala kwakasha ntusangayo bano abakazi tusangayo bano abakyala nebatugamba nabagamba okyawulira bulungi naye mpuliramu obulumi katono nebankwatako nebatugulira emmere netubagamba story yaffe nebagamba agenda nebatuwa enambayo netandika okwogera nabo katuwane nebatuusiza nebaza mukama ku lwekyo muli owulira otya nti ovudde bagabira ekitonotono kyenina naddala abaana abali nidi era ennyumba eno we nagimaliriza ogizimba nentaka okubanga noonya abaana gibisulamu but one time nalinga nsaba katonda nemuga katonda want tenants abalungi abantu ne balambula ennyumba eno bonna nga bajagala but bankubiranga esimu nga ndi ku office nembagamba sibagala one time right Sunday bandi mu meditation tero okusabako nempulira I had a revelation era nze nebaza katonda olwa kino tekiriwo, it's not a mistake, kiriwo lwakuba omukyalo oyo yakwata ku baana abalala n'abayamba kati naye mukama ali mu kuddamu ssaala z'essaawa zino. Nali ndi mu meditation nga nsaba mukama nangamba don't worry, teweeraliikirira ennyumba waliwo abaana bananyini nnyumba eyo era nze nembeerawo nago bano bapangisa bangi nga buseera bwe bankubira simu mbagamba baani abagenda okujjawo family, how big is the family, nga bangamba mukyala na musajja asibeebo nga nindirira mukama kyangamba Lumumba ndi awo bloka nakubira nanga aliwo omukyala apangisiriza abaana bano ennyumba yo na running crazy. Nali ndi mulimu navuga mpaka ku Serena ne meeting omukyala oyo nengamba nange bunaku kyenyanyanira okuyambako ku baana. This is the time, this is my time that I'm supposed to take on my ministry ey'okuyamba ki ku baana bana kuba tubeereyo n'olowooza tulina ngeri gyosobola kuyamba olumu oli mwavu naye nga tena akakatono koyina osobola okuyimuka n'oyamba abaana. Era kwolwo we natandika ne bajja ne bangamba ready ne mbagamba even if it's a subsidized price ngenda kuwaayo abaana basobola okubeera ewaka ewali decent. Era kuvolo nebaza nnyo. Thank you very much Dr. Francesca. Thank you very much Jessica. Me, I know this is not a mistake. This is not a mistake. It is God working in you to make lives better. Era nze manyi omukyala esaala yo mama esaala yo te lunaku gy'osaba mukama ali mu kugiddamu kubanga nze nekuba netonye era when it started raining nengamba no, God had to make a sign. God had to make a sign. Mukama alina ddala kabonero akalaga esaala yo mukama agizeemu. Nze nja kuyimiramu ne family n'empya kena banfunye akatono konna nja kuwagira nnyo family eyo kubanga nange ne mama wange tubeera kuna tuyambanya abaana abanaku abo era mama nga bakuŋŋanya nnyo ewakaawe. So nze ndi ready okusupportinga kye batandise n'okusupportinga omukyalo konna kenfunye akatono nja kuba mu supportinga. Thank you so much Jessica. Thank you very much. Thank you so much Francesca. Thank you very much. May God always bless you. Bless you too. I went to the same place where these people come from. Mwaliyo, ani yaliyo? Waliyo. Mwanda banga nzoko okubawa sente. I went to where they live. I didn't have enough money to give the whole village. But I asked, what can I do for them?
I made an office in that area. And the office I made in that area is to write every kid who thinks they can do something. Either singing, dancing, making crafts. And when I went to make that office, I financially got broken because it was overwhelming. The numbers were so big. When I named the office in Tebe, and when I met you guys, it was like a dream come true. And you're talking about some guys in Kamboja, and I'm like, why am I saying that God is there? They're in Kamboja and they were Acacia. So the guys that I was talking to all the time would work near Acacia and walk back home. So I would leave Kamboja at midnight or past midnight. I sit down with them and ask them, what can we do? But because the numbers were more than 200, 300, I would not do everything. So when you talked about Kamboja, I was like, let me hope it's not the place. Because you didn't know the names of the place. Now, until I talked to these guys and they said, Mulimira Zone, and I'm like, shit, that's the area. So when I see these people, when they go to they say, Uncle Ragga, and I'm like, I feel so happy. Because this was a fruit that was put in the soil. And it was because of Amisi, who was beaten, that created the story that you landed onto the mom. The spirit of the mom, she's helping kids that she has not even produced. Exactly. Is the spirit that other women in Uganda should have, because a mother is a mother. Exactly. And men, because for me, I went there as a man. I said, I looked at everything. I said, I think if I had everything in life, I would help these people. Now I'm very happy, Francesca and Jessica, for what you've done. You are enjoying yourselves for a holiday, and you discovered that there's space in your hearts that can be rendered for these people. This lady has nothing to say because now she's overwhelmed. She's been staying in one box. I call it a box, it's not a house, where the water comes, where the water goes, where you feel everything. But now she has come to her heaven. Because of her heart, I know she can help other kids. Absolutely. And because of your heart, so people watching us here can learn how they can help. Because so many people can help, but they don't know how they're going to help. Because imagine how you first saw the kid being beaten, and then you follow the kid to where the kid stays. That's how you've landed onto all this. How you landed onto the landlady. And then she has a spirit of helping. Because if it would be another person, the house would be very expensive because it's business. But I'm very grateful, I'm very thankful that I think the world can change like this. And because this is a connected dream. It is. It is. Are you getting my point? Yes. It is a connected dream, and I know, I keep saying God is there, and God speaks through people. God has spoken through you. And I'm very grateful, and I think things are going on. You're going to show them their home. Madam, gano gebakaga makatonda galeza esaala zo okusiibako onakutuusa okiraba katonda gyali. I like to say a prayer because I feel that this is a God-made dream. It is a miracle. There are so many kids out there who do not have hope, who do not know they can come in a house and sleep in a bed. But I'll just simplify it. I'm not a pastor, but because I'm a Christian, I would say, Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for the heart of Dr. Francesca and Jessica. The two sisters being here to see that someone they don't know, someone they've never known, somebody they're not related to, they can give them shelter. They can give them hope. So many people in Africa need hope. So many people in Africa need shelter. So many people in Africa need school fees. They need some money to be in their pockets.
We thank you, Father, for the strength that you've given these two ladies. We thank you, Father, for what you've done today. This is a miracle. This is a dream come true for people. Tukubaza Dr. FRANCESCA ne Auntie Jessica. Kinaona je mutujje tebadde byange ne tubebaza mu kimu kye mutukoledde. Mutuwonyeza amazzi ne mutuza ku lutalo. Tubebaza ku buli kimu kyonna kyonna era tufukamira. In our culture, you have to do like this. You have saved them from the water to the dry place. From the ghetto to a place where people can live. They feel so pleased and they are very happy on this great day that they will never forget in their life. So I think they can